Chiri baganda bange. Oh yeah. Tuli kamocha. Ku kitebe kya Nuupu. Ono ye David Lewis Rubongoya Akulisizayo abasibe baffe Maama Sam ne Sweetmaama babadde bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 8 ne waliyo okwekalakaasa mu Kampala okwakunga 1 million people. Be bamu bano kwabo abeekalakaasa ne bakwatibwa ne bannaabwe abalala. Abakyala bateereddwa, abaami basigaddeyo. Ku bakyala abateereddwa be bano ababiri boolaba ne Secretary General David Lewis Rubongoya. Tulinako kansala Nakitto Lydia ng'amanyiddwa nga Maama Sam. Ne tubeera ne kansala Kwagala Aggie ng'amanyiddwa nga Sweetmaama. Bano bombi baakwatibwa era bateereddwa olwaleero okuva mu Komera oluvannyuma okuba nti baakwatibwa ku Mmande nga 8 bwe baali bagezaako okwekalakaasa mu mirembe olwa effugabbi eriri mu Uganda, olwa ekittabantu ekiri mu Uganda, olwa bbeeyi y'ebintu eyeekanamye mu Uganda, olw'embeera embi mwe tutambulira bannayuganda. Kati nno baakwatibwa era nga bamaze ebbanga ddene mu nkomyo okutuusa olwaleero nga 12 lwe bateereddwa. Era bano oluteereddwa batuukidde Kamwokya ku kitebe ne bakyalirako Secretary General ne bamuwoleza olutabaalo. Ono abakulisizaayo era n'abeebaza okusigala nga bagumu. Nabo ne bamutegeeza nti bakyali bagumu nnyo era tebagenda kukyukakyuka, tebagenda kukyuka mitima, tebagenda kukyuka kintu kyonna era bakyali ku mulamwa ogw'okuggyako nakyemalira. Naye tebategeeza nti wadde basibiddwa naye kino kibadde kitandika butandisi ate Museveni alinde ekiddako. Bano batugumizza nti balese abasibe bonna bali Makomera nga babanyikizza enjiri nga bababuulidde ekigambo era essaawa yonna ekigenda okuva mu Komera kugenda kuba muliro, ogenda kuwulira zi prison break. Bannange tubakulisizaayo ddala mukuliko eyo. N'abasigaddeyo tubasabire nabo omusajja abaseseme. Bw'anaaba yeeremye okubasesema tugenda kubeeteera. Free all political prisoners Uganda. Ta abasibe bonna abakwatibwa olw'ebyobufuzi. Mukuliko eyo muyogeeyoge. Omukama abakuume.